Mpuuga olunaku lwaleero abadde ku NBS ayisizaawo ebigambo byayogedde era nsuubira buli omu abiwulidde. Mpuuga atugambye ye tagenda kulekulira bwa deputy bwa Buganda bwe baamuwa. Mpuuga agambye ye tagenda kulekulira bwa deputy bwa Buganda president bwe yamulonda okumumyukirako mu Buganda. Era ye omukulembeze wa Uganda, omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu tayina buyinza bujjako Mpuuga kifo ekyo. Mpuuga agambye omukulembeze wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu yalondebwa abantu tayina buyinza bumujjako kifo ekyo. Ssemateeka w'ekibiina amugamba tayina buyinza. Naye ate nga mu ssemateeka oyo yennyini mwe baayita okulonda Mpuuga. Yoyo Mpuuga waffe ugambye nti kati buli kyakola yeekwata ku busubi. Ebiseera ebisinga ayinza okulowooza nti oba ye yali waggulu w'amateeka. Ono yafuuka kagiiko nattabula nti bwe baali mu DP be baatabulatabulanga DP. Era Mawu yabeevumanga nnyo, yatuuka n'okubagamba nti bo kungulu ba green naye munda ba yellow. Abasinga obungi banenya Mawu nga balowooza nti oba oliawo Mawu byayogera abantu abo bavumirira buvumirizi. Ekyabagambisanga nno nti munda balimu olwa yellow, nti kungulu bali mu DP green, amunda be NRM ba yellow. Ne basala eddiiro ne bajja mu DP, ne bava mu DP ne bajja mu kibiina ki National Unity Platform. Baagala okukola ekintu kyekimu, kungulu nga ba red era nga munda ba yellow, nga baagala okulaga nti be b'amaanyi mu byobufuzi by'eggwanga Uganda. Bo buli we balaga baagala batabule butabuzi. Omukulu Masasi Mpuuga Nsamba avuddeyo n'akinoganya nti ye si mweteefuteefu kuva ku bwa deputy president wa Buganda mu kibiina ki National Unity Platform. Ensonga gy'akuwa kugamba nti Kyagulanyi Robert Ssentamu eyagoberera ssemateeka wa kibiina. Tulowooze nti ssemateeka w'ekibiina Mpuuga ye yamuwandiika, oba pulezidenti alina okubeerawo nga babaga ssemateeka oyo nga bateekamu obuwaayiro n'obukwakulizo bwe balina okugoberera. Mpuuga olwaleero alaga nti yalina okusomesa Kyagulanyi Robert Ssentamu ssemateeka we NUP kyayogera. Ye buli we bamugoba akulaga nti ye w'amaanyi, alaga essajja nti tajja kuvaawo. Bamugoba ku bwa kamisona yagamba tasobola kuvaawo kubanga Kyagulanyi talina buyinza bumuggyawo. N'amugoba ku bwa deputy president era nawe akalambidde akugamba tavaawo. Kitegeeza nti ayagala kulaga nti ye w'amaanyi mu NUP. NUP alina kukibeeramu ku kifuba, baagala tebaagala. Naye ng'ate ssemateeka kubaamukola ayinza n'okuba teyaliiko kubanga naye yalondebwa bulondebwa, ate nga omuntu akuwadde obuyinza waddembe okubukuggyirako wonna w'ayagalira. Kubanga Kyagulanyi Robert Ssentamu yeesalawo n'amulonda n'amugamba ogenda kubeera omumyuka wange. Olwaleero Mpuuga akugamba nti ate ye yategeera ennyo amateeka Kyagulanyi talina buyinza bumuggyawo kubeera mumyuka wa Mpuuga kubeera mumyuka wa Kyagulanyi. Abasajja bwe badde beetolodde Robert Kyagulanyi Ssentamu nga baagala okumuwamba bo beddiza ekibiina babeere nga bwe bakikulembera. Mwami Museveni asobole okupenetratinga nga tewali amulemesa kubanga bagenda okulaba nga Kyagulanyi Robert Ssentamu musajja mugumu nnyo, si mwangu wa kulya nsimbi za Mwami Museveni. Kyava amusigamu abantu bwe bati abamuliira munda basobole okumuyuuya bamuggyewo. Bwamala okumuggyawo bo babeere nga baliitinga ekibiina, Mwami Museveni nakyakigatte mu nsawo ze nga bwe yakola ebirala. Naye ate nga mu ssemateeka oyo yennyini mwe baayita okulonda Mpuuga. Era omukulembeze yennyini ye yayimirira ku Mpuuga n'amuwanga ye. Nga bwe yali akulonda okufuula deputy w'ekibiina gundi wa mu Buganda nga tewasobola kugamba mbu nno tokkirizibwa nga ggwe omukulembeze w'ekibiina kya NUP okunnonda. Nga tewakyogera nga tewakimugamba. Lwaki obudde buno bw'aba akwekengedde ng'alaba waliwo ebitatambula bulungi n'agamba gwe nkuyimirizaamu nsaba owummulemu olw'ensonga ezigenda bwe ziti ze tutakkiriziganya nazo mu kibiina kya NUP omuli okulya enguzi. Bwe n'ovaayo n'ogenda obula Mpuuga nno naawe ofuuse diversion. Buli tubaako ekintu kye tubaako kye tutambuza kye tuggusa ng'oyingirawo. Buli tubaako ekintu kye tutambuza kye tuggusa. Obudde buno tubadde nga pulezidenti yayimiridde n'akuba Balamu omusumaali. Gwe n'ovaayo obudde buno n'oweesowolayo. Gwe obudde buno n'ovaayo n'oweesowolayo okutulaga nti wooli tusigale nga tukwogerako mu mawulire. Bw'abanga omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu yakera ku makya n'akulonda n'akufuula deputy wa Buganda, ate era y'omu yakulonze n'akugamba nkukooye wummula.
Lwaki otwesibye lwaki otwezinzeeko Mpuuga? Osobola okukola ekibiina ekikyo era mmwe abamu abeefuula ab'ebyobufuzi abayimiridde abatavaawo osobola okuyimirira n'okola ekibiina ekikyo era n'okizimba ne kibeerawo. Lwaki obudde buno otwezinzeeko weefuulidde kagumba oba nkayite kagumba ki? Omukulembeze akuyimiriza si kyakwetaaga. Obudde buno olemeddeko ogamba nti sivaawo kubanga takkirizibwa kungoba kuba si ye yannonda simateeka akyogerako. Yes, lwaki ne ku kitebe togendayo? Ne ku kitebe tambula ogendeyo. Tukakase nti nno osobola okukkiririza mu mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu ky'abagambye. Ne ku kitebe togendayo. Wabula oyimirira eri n'okola olubuto n'okola omutwe n'okola ki n'olyoka otugamba nti sijja kuvaako kubanga takkirizibwa kunjijjako. Kati baani abakkirizibwa ng'omukulu akulira ekibiina mu Nuupu ye omuganye? Njagala oveeyo tulambulirire bulungi nnyo tugambe kati be bano abakulu abakkirizibwa okungoba oba okunyimiriza. Ne bwe batavuddeyo batulambululira batulaga nti nno be bana balina okugira. Kitegeeza ffe tumanyi Kyagulanyi Ssentamu nti asobola okuyimiriza asobola okulonda omulala. Walemedde kuba komishona mu paliyamenti ne tusindikayo waffe gwe tusuubira naye era n'omugaana. Naye era n'omulemesa n'ogamba naye tajja kutuulayo. Obudde buno zaake ne mu ofisi sikakasa nti yali agituddemu omukulu yagiremeramu. Abo bwe bayita obusajja nga bwakwezinzeeko kalinga mayiga bwatwezinzeeko emmengo. Mayiga yakawa amagezi nakugamba kati tovaawo tulabe kye bagenda okukola. Tugobye tukooye Mayiga twamugoba emmengo twamukoowa Abaganda twakoowa Mayiga Abaganda tusesemye Mayiga Abaganda tuwanze Mayiga naye akayaye katulemeddeko. Kati obudde buno tuyina omusajja omulala atulemeddeko atwezinzeeko. Ate atwezinzeeko n'azingiramu n'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bw'atamale mujjawo tajja kukkakkana. Kuba ye ekiruubirirwa kye ndowooza kumala kulaba ng'omwana wattu amussa amugjeewo alyoka akkakkana ebirowoozo amanye nti nno kati nsobola okufuga. Nkukakkasa Mpuuga ne bw'olikeera ku makya. Netiwaaka bannaye netiwaaka esumbuwa ne netiwaaka gwe nja kukola ka vidiyo kano tekagenda kubeera kawanvu. Nobonaakera ku makya n'ojja n'otwezingako n'otubalako buli kaseera. Nkukakasa tugenda kwagala twakukyaye. Nkukakasa twakuwanze oli ku ttaka. Nobookera ku makya ne mujjawo Kyagulanyi Ssentamu ne mwagala okujja ng'abakulembeze b'ekibiina kya Nuupu wallahi tetugenda bawa. Tetugenda kubaagala. Kubanga olwedde mwatusina mwatutama mutuliwa. Bannange mutwezinzeeko. Omuntu agambye nkugobye wummula. Okakinadde olw'okuba obudde buno otegedde nti Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera ebusaabala agambe bafuutusoja ekyokukola. Obudde buno olw'okuba wategedde nti Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera ebusaabala agenda kwogera kino. Obudde buno Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde ku Yidi bwe yayogedde ebigambo bya Yidi okubiwa abantu yagambye bw'ati ne bw'ati kati naawe kojje tukwogereko. Tukufuulo emboozi buli kaseera tuleme kujja ku mimwa abula busajja mmwe mututamye. Bannange busajja mmwe mututamye. Bannange busajja mmwe mutulumbuzizza emirembe. Bannange busajja mmwe mutubuzizza obwekyusizo. Buli gye tudda ne tubusanga obusajja butwezinzeeko butulemesezza okuguza situlago. Buli lwe tugezaako okugituusa we tugituusa nga bujja. Buli lwe tugezaako okuggusaako kye tuggusaako ne tuteekawo bannange ng'obusajja butuyimirira mu maaso. Obo obusajja obudde buno tetukyalina kya bukole wabula bamisekuzo ku mitwe. Obusajja butwezinzeeko mbakakasa tetulina gye tugenda tutwala situlago eno nga tukyalina obuyaayi obwo butwesibyeko. Nga tukyalina obuyaayi obutudda mu maaso. Nga tukyalina obusajja obutuyimirira mu maaso obukazi n'abasajja nga batulemesa batukuba enkokola n'enkokola. Tebaagala tweyongereyo. Tebaagala tusukke we tuli. Mbakakasa bano abasajja batuvuga batutwala mu 2026. Buli tugezaako okusika omusajja empale Kyagulanyi agezaako okukwata omusajja mu kiwata amunywezezza tumuyambako tukwate omusajja tumusikeyo waggulu tumusuule ng'obusajja bujja butwesimba mu maaso. Ng'obusajja bujja butwezingako. Obwo obusajja bwe tutamale bujja bw'obwo obusajja obwo Bumpuuga guruupu yonna kasasiro tebukyalina makulu.
Tebukyalina makulu wabula tusumbu obusumbu yokutuza mu mabega. Olwedde bino ebintu nze obudde buno ebiru twabyogera dda. Tikyalumbu yeyogera ebintu bino eminga twakava mu kalulu. Nagamba bigenda kubeerawo. Nze mpulya nga obudde buno okubyogerako ne tubibeerako mpulya nga binyiza naye nga ate obudde buno byebiriwo. Tulina okulaba nti akasajja kano oba tukakuba musakuzo ku mutwe oba tukakuba kakumbi oba tukakuba ki ne tukajjawo ne buvaawo buvi kubanga bo bwe bunaaba tetubugjewo mu eyo gundi tebujja kuvaawo. Buno obusajja bugenda kutulondoola. Tikyalumbi yayogera ku buno obusajja emyaka nga twakava mu kalulu 2021. Nabwogerako ne tujja nga tuguluba nabo nga katwongerezako bongereza ne tuguluba n'obusajja nga basajja batuvuma abakazi batuvuma nti tuli banyampi tukuba ab'obuyinza. Obudde buno kati obudde buno abantu abali mu byogerako balabanga ebipya. Obudde buno abantu abali mu byogerako ebyo ebyampuga balabanga ebipya naye ate bikadde olwedde twabyogerako dda ne tubifuula kasasiro. Naye ate bwe tulaba nga obudde buno ekiyinza okutuyamba ne tweyongerayo ne tuggusa sitwago yaffe gye tulina ogituusa. Obo obusajja bukuba oba musekuzo ne buwonyera buwonyezi ne bubeera nga bulwadde buli ku ndiri. Naye nga tetukikoze tetulina gye tulaga. Kubanga busika Kyagulanyi olwedde yatukulembedde ne musajja atulwagezaako okulaba atulengeza gye tulaga nti tulaga wali nga kajja. Nga kagamba oyo Kyagulanyi talina buyinza wadde obungoba mu kibiina. Ng'olwo ate Kyagulanyi tumuvaako tudde emabega tukubbe kano ka Mpuuga. Bannaye busajja mmwe mpulira nga mututamye. Busajja mmwe mpulira nga mutufuukidde ensonga mu kibiina kyaffe. Mpulira nga mutufuukidde ekizibu mu kibiina kyaffe. Mpulira nga mutulemesezza okweyongerayo wabula okubajjawo obujja kye tulina okukola ne mutuviira mmwe ne muvaawo. Kuba muzizza ebyobufuzi byaffe emabega tukula tutuno tukaddiwa tulemeddwa okwenunula tuzadde abaana nabo bakula tulemeddwa okwenunula tugenda bagamba ki? Ndi mu myaka gye tulina obudde buno twakola ki? Naffe twazannyanga buzannyi omusajja twaweeweetanga muweeweete. Abaana bakula tetulina gye tweyongera tetulina gye tulaga abasajja batulemeddeko. Wano mu Uganda obudde buno Museveni takyayina maanyi naye obudde buno abamuwa amaanyi gye gino emirandira gye tuyina mu bibiina gye baatondamu obudde buno ge maanyi ga Museveni. Museveni takyayina maanyi bannayuganda kye mubamumanya. Naye emirandira gino egimuwa amaanyi eno gye baatusigamu eno ffe gye tufukirira ne tulowooza tufukirira bannaffe gye giwa Museveni amaanyi waggulu n'asigala ng'alanda. Naye senga tutandika okutema kwegyo emirandira buli mulandira gwe tutegedde mbuno ogugufukirira Museveni ne tugujjawo tujja kusobola okwenunula. Buli mulandira ne tumanya nti ogwo gwe gufukirira Museveni. Ne tumanya nti guno kati Mpuuga yafukirira Museveni wano oyo n'avaawo ne tumanya nti Mayiga wano mu Buganda yafukirira Museveni mu Buganda yatulemesezaawo Buganda okuba nti no tusuka we tuli Buganda buli kimu kitundiddwa ani alemeza Museveni mu Buganda nti Mayiga. Bannange tuyina obusungu tuyina obulumi lw'abasajja abo tetulina gye tugenda kuggusa situlago nga tukyalina emiwulengo egyo. Kyagulanyi agenda kutoba agenda kutambula nga bwatugamba musajja atuntambula okulaba mbuno Museveni bamumma obuyambi yes bamumya obuyambi yes naye ng'ate eno wansi waliyo abali wansi eno muffe waliyo abali mu muwaga. Bannayuganda naffe Museveni ngeri bamumya obuyambi naffe bannayuganda tulina okwekolamu omulimu okusobola okuyamba ku Kyagulanyi. Naffe bannayuganda tulina okwekolamu omulimu okusobola okuggusa ensonga ze tulina okukola. Naye n'omulimu tetugwekolamu. Wabula Mpuuga buli bw'alaba nga Kyagulanyi alina w'atuusizzaako sitwago yagitambuza ng'ajjayo ettwe ng'alireeta ng'alitukuba mu maaso bwe tajja kungoba kati n'oba tagenda kugoba kati tambula ne bukolokolo ne ku kitebe ogendeyo anti oli musajja weetenda obusajja amaanyi oyina ne ku kitebe tambula ogendeyo tukakase nti nno musajja wabala tukakase nti musajja oli w'amaanyi ne ku kitebe otyayo bw'ayita meeting togendayo. Buli kimu kyagezaako okukola n'agamba nti kati nkoze kino ne mu parliament badde basoma budget 2024-2025 waganye okulinnyayo wabula ate okatinala oweta olutwe oweta amakudde okikinalira ku TV mbu Kyagulanyi talina buyinza busobola kungoba. Mmwe be bamu abasajja abalemesezza ssemateeka wa Nuupu okuteekebwa mu nkola. Mmwe
beba mu abamulemeseza musajja watu yeewubye ne yeewuba ku bya Mukama nasindikayo SG bannange lwaki semateeka waffe gwe tulina okutambulirako ng'ekibiina tagguka lwaki semateeka waffe gwe tulina okutambulirako ng'ekibiina tagguka kumba abasajja buseggono obwo bwagasiba bwagendayo ddene bugamba kino tekirina kugguka kasita tujjeewo oli abadde omunnamateeka wa Nopu kasita tumugjeewo kati bino tebirina kugguka bino birina kusigala wano nga tebyeyongerayo musajja watu atoloba kyova olaba obudde buno ayimiridde mu mateeka n'alyoka agamba nti mu mateeka ga Nopu Kyagulanyi talina buyinza bungoba naye ate mu mateeka ga Nopu Kyagulanyi mwe yayimirira n'amulonda lwaki towabugaana Mpuuga tugenda kwekubira omusekuzo ku mutwe nkubuulira Mpuuga okusobola okugusa kino kye tuliko ffe tuli mu bya ddala bannange tetuli mu bintu bya bulimba tetuli mu bintu bya kusaakaanya tetuli mu bintu bya kuddaawo okubuzaabuza bannayuganda kubagamba nti nno kino kiri tuli mu bya ddala twagala kukyusa ggwanga tuli mu byaddala twagala kukyusa bukulembeze bw'eggwanga Uganda twagala okubulaba nga bukyuse twagala okulaba nga eggwanga lifunye omukulembeze omupya ekonomi efuuse ekonomi mu ggwanga Uganda obudde buno obeera mu Uganda mu ggwanga lyange mwe tuli liri likaluba baganda bange abali ebweru Uganda eyokya abantu abamu balaga wano kungulu nti it's okay okwata emitwalo ebiri bwegiti okugiryo gimalawo eddakiika teziwera bbiri ng'emitwalo ebiri giweddewo naye ate ozikola okola emitwalo ebiri n'obeera nagyo mu mpale n'obeera nako ne ssente mu mpale mu nsawo obeera otobye wabula ekyabannayuganda bo Mpuuga bali gye bakiraba nti no tumenyeka nnyo nze nkola obudde buno naye mmenyeka nnyo obudde buno okufuna emitwalo ebiri naye ate okugisaasaanya janguwa wabula ate bano abasajja bo batuzanyiddeko wabula bo bano abasajja batufudde baweewe bo batufudde nti bino ebintu si bya ddala tulina kubeeraawo kati batandise n'okuzimbazimba ebiboziboozi ebitasobola kutuggusa wabula ebitusa obusa wabula ebitusa obusa ebitasobola twongerayo wadde okutuuka ku ddaala eryeyongerayo tulina kubeeraawo tukke tubeeraawo nga tetusukkawo mulowooza tunaatuuka ddi gye tulaga mu Buganda mulimu enkonge gye bayita mayiga eyo yo ndowooza tica yagibasomesa tica lumbe yagibasomesa buli omu n'agiyiga naye ate mu Nopu tuyina enkonge tagenda tuganya kweyongerayo mpakakasa President Kyagulanyi Ssentamu oyo omusajja n'obonaamugoba emirundi 15 tagenda kulizayininga tagenda kwogera talina kyagenda kukola wadde obwa commissioner tagenda buwa zake tagenda bomowa era bagenda tuvuga paka mu 2026 tutuukeyo nga tebabumuwadde ng'ate ne buno okujjako ng'okedde ku maca n'ogamba kati nonzo omulala deputy wa Buganda mulonze n'ogamba nti kati yono n'omutulaga nga ffe Abaganda n'abantu abatudde mu Buganda n'otugamba muno kati yono deputy wammwe agenda okummyukanga Westabe ne bonna abanga president waffe tonnavaayo kutulaga muntu eyo emboodooli tegenda kuvaako eyo emboodooli tegenda kota paka ng'ovuddeyo n'otulaga omuntu omulala nze simanya ni gogenda kutulondera simanya ni gogenda kutuwa wabula oyina kukola ekintu kimu kulonda mulala bino bye wagamba nti n'omuwummuzaamu obudde bunakikinadde nagamba toyina buyinza busobola muwummuza kati yoyo gwe bayita Mpuuga obudde buno tunuulira ne bannange nze simanyi gye tulaga mu byaddala simanyi ngezaako okulaba nti ntegeera Uganda obudde buno mwe tuli obudde buno ngezaako okulaba nti eggwanga lyaffe nditegeera ndituddemu nditegeera engeri gye litambulamu naye Uganda baatusiriwaza Uganda baatuzontosa Uganda baatuwunza nze simanyi na musajja ono ngeri gye yatuwunikamu wallahi simanyi bwe nyinza kinnyonnyola kugamba abantu nti baatuwunika kubanga ono omusajja yatuwunika omusajja yatuwunza omusajja yatusiba oba yatusibira wa Uganda okumanya bino ebyobufuzi engeri gye bitambulamu okumanya Kyagulanyi biki byayogedde olina bisanga ku media bw'oba tobisanze ku media toyina woogenda kubiraba kazibere rediyo wabula rediyo baatutega abamuvuma
Radio batutega bamuvuma bamunafuya kubanga batimanyi bulungi nnyo mu byalo ng'ewaffe Emityana bantu batono nnyo abalina smartphone Mubende bantu batono nnyo abalina smartphone abantu babeera ku buleediyo abantu babeera ku buleediyo bw'otuuka ebusoga abantu babeera ku buleediyo bantu batono nnyo abalina smartphone abagenda okumanya ekituufu engeri gye kitambulamu naffe ababakakkanako ne tubatuuza ne tubabuulira ekituufu ne tubagamba bannange kino kiri bwe kiti ne bwe kiti wano babalimba wano babalimba